Neyanziza nnyo neyanzeege mutayi Joshke the brains webale nnyo ebayire ddala onsudde ku ndasanye eno omulimiriza agwa ku kkobe era nange nfaananyeeko munnange mutemula nsiriŋŋanya agudde ku kyambassa weewaawo bakuzigiridde nti mu nkusifu mulimu lugolera kyokka ate ogudde ku kitaaguju era n'okulukuta omwoyo okufaananako omusensero ataweereddwa mpaalwa munnange tekiyinzika wabula nze essanyu lye nninalikirako lya mwoki Nakatansense kubanga manjaayo alwawo si mulala akutabadde n'ebigambo ebinyuvu ebinyuunyuntuvu ebyo ebiseketerera amatuugo ate ne bigasensera kale nno owoomerwa teekako emmambo ku maaso oba ku birozo nze musisi Bosa Geoffrey Munnabusiro nkonge ya muvule n'antagwira kyeya kimu kiwoowoolo omunyogwavu atalina mazita lya saavu omwana w'abambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwa Luka Luwoomya okwetoloola Ssengendo Nabulamu Sengule 2022 ni musanyufu okukibagamba ekyo babategeezeza wansi awo mulaba akatambula nga kagamba nti tosuwa omusomesa omukenkufu mu lulimi Oluganda Munnabusiro ng'abaluula ntandise okubaluula omanyi awuliriza omubaluuzi amatataba gajjako ebikalu ate nno amannyo bwe gayita bwe galya entanda abange akatabagano katta omutezi n'omwoki mbaaniriza tubaluule naye nga tetunnatandika kubaluula ngenda olwaleero okusomesa teweerabira ku ggobe ngenda kusomesa ku ggobe ngenda kubategeeza eggobe engeri gye tulimanyimu mu Buganda n'engeri gye tulitegeeramu mu Buganda naye nga sinnaba kusomesa bya ggobe basewo ne bannyabo sooka owulirize bino kino nja kukyogera nga nkalakalira nga nsiriba ya jjanzi oba nkomeredde nga lubaale wa Nabuzaana kubanga ye abaako kujja batavaako akadde konna kakati nno kyengenda okukola kino sooka ofube okugula ekitabo kino fuba nnyo nga bw'osobola weejuube gwenyininyini weefeeko weesibage olabe nga ekitabo kino kiteeka mu nnyumba yo ku mmeeza awo abagenyi batuukira abagenyi bajja kuwa ekitiibwa ng'enju erimu ekitabo kino n'abaana bennyininyini abaana tunaabagunjira batya nga tebalina bitabo bino ebirimu ebigambo eby'enkizo ddala eby'olulimi Oluganda naye oba oli bweru mitala w'amayanja essimu ziyitawaawo yisaawo obubaka tulabe engeri gye tuyinza okutuusako ekitabo kino kya mitwalo 10 kiyitibwa Olulasangeye ekitabo kiyitibwa Olulasangeye Luganda Dictionary kirimu ebigambo by'olulimi Oluganda olw'edda olunyuvu bwentandika bwenti okwogera ogamba nti bannange singa nange njogera ng'omusajja oyo bannange ebigambo bajja bijjawa Oluganda nga luwooma kati ekitabo kino kya mitwalo 10 Olulasangeye kyawandiikibwa Sengule era wano waliwo wano bakuteerawo nti omuwandiisi Sengule Sengule 2022 ye yakiwandiika era si mulala yenze gwolabako wano kifune Olulasangeye Luganda Dictionary kakati ate ebitabo nkyawandiikira Buganda ebitabo Abaganda byonna gye muli wano mu Buganda n'okwetoloola ensero n'emikwano gya Buganda kale ate bwe twali tuli awo munnange nga gwokyali kulowooza ku byendiga ate okulinnya enju embwa n'enywera ku luseke nembawandiikira ne kino kiyitibwa effumbekero ly'ebisoko bya Sengule 2022 kino kya mitwalo 3 gyokka kakati nno omuwandiisi musajja mukugu mukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja kakati muwagire nga muyita ku ssimu ezo eziyitaawo oba oyinza okunkubira butereevu eri +256 781 599 343 +256 781 599 343 eyo gyoba oyitako Airtel eri +256 706 212 486 era zitambula awo wobanga mbadde nzitwala misinde nga tozikutte tunula awo wansi awo ka scroll akatambula zitambula ojja kuziraba ziyiteko kubiraako ofune ekitabo ekyo tukubireko tutuukire ate n'ekirala mbasaba muleete bizinensi zammwe wano tuzirange Olulasangeye online TV yajja okusomesa abantu ebintu ebirimu ensa ebyamakulu ddala abantu ba Buganda bayige bamanye abaana baffe bamanye ennono tuleme okulekerera ennono nga bwe muwagira ebintu ebirala ebyo ebiri eyo ebintu eyo muwagire ne programu zino ez'emiramwa kale kampuni zonna wabanga gwena kampuni yo ng'oli mukunda bakati
okuyita ku simu ezo zensomye oleeta akalango ko tukulange wano bagamba nti awali akagga wagwana kasumbyo kakati ekigga ekibi tekifa nsonzi gwe genda eyo gye batambuza ebigambo ebyamawulutundu gye batambuza ebintu ebiweebuula abantu ebintu ebitalina nsa ebivumaganya abazadde nga mutuufu tasobola kutuula awo alabe ku YouTube ye alabe n'abaana be kubanga byesittaza ng'emikutu egy'obuvunaanyizibwa mugirekawo egirimu ebintu eby'omulamu mugirekawo awo kanaaba mu butuufu kakudda akadde omufeddanze naye nga sebamala kwetta nti lubale yatutta sekamuli kansaze nti ate nga gwo kagogombodde ate kakusaza ate onejjusa otya kubanga munnange bwebito bwe biba kamala okukutanda nekakusuula mu benga byabasambaganya ngoli bwe yagamba kakati nno bannange kantandike eggobe okuteekateeka eggobe mu Buganda. Eggobe kyeki? Eggobe zinonva ziba za nsaano, kika kyanva ziba za nsaano. Ensaano eno kakati ng'ogenda kuteekateeka eggobe okola otya? Nkuzigirira empindi muzimanyi, empindi byakulanga bijanjaalo naye nga bimera biranda bulansi era kubaako engeri y'obuntu obulinga obujanjaalo eminyololo gino gyegikula ne givaamu empeekeze nnyini naye nga kiranda bulansi. Empindi zirandira nnyo ku mitiititi egiba giranyeewo ku bitooke kale nno empindi ezo zo zisinga ku bijanjaalo ndizo zirandamuuko okusinga ku bijanjaalo kuba zirandira ku bintu ebyenjawulo naye nga empindi zivaako ebikoola. Bino ebikoola by'empindi bw'oba tozimanyi zinoonyeeko kubanga abantu bakyazirima mu Buganda, amasaza ga Buganda gonna 18 ojja kunoonya empindi ojja kuzifuna. Kati empindi tuddira ebikoola by'empindi nkuyigiriza okuteekateeka eggobe ofuna ebikoola by'empindi ng'obinoze bulungi wamma n'obiteeka ku mmere n'obifumba. Kakati bw'obiseebeekera ku mmere kuli oba n'obigerekera ku mmere waggulu n'obifumba bw'ojjula emmere bw'obijjako obyanika. Bw'obyanika ebikoola by'empindi obikaza. Bw'obikaza ebikoola by'empindi obisekula mu kinu oba mu mmanvu. Emmanvu kati abamu emmanvu tebakyazimanyi. Emmanvu za bika bingi. Waliwo emmanvu esogola oba ekozesebwa mu kuyiisa omwenge. Kale tulina n'emmanvu ekozesebwa okusekula eddagala waka oba eddagala kati nenva ng'ezo. Kati ebikola by'empindi nkunulaze obifumbye bulungi obyanise bikaze osekulira mu kinu oba mu mmanvu. Emmanvu si yali atoli okukaliriri naye waliwo n'emmanvu zetukolanga zo za kusekula bintu ebitonotono mpozi n'eddagala n'ebinyeebwa. Kakati emmanvu ate ne wabaawo eziyoza emmere nga muwogo olumonde booza mu mmanvu. Towulira bakitijjulula atunula bakitijjulula ng'emmanvu eyoza lumonde. Ekivume ekyo nno jjajjange yalinga akyagala nnyo ng'akikozesa bannange nogaba bano bakati ntunudde ntya mbu mwana gwe otunula bakitijjula mulabe bwatunula bakitijjulula ng'emmanvu eyoza lumonde. Entunula yayo gwogimanyi. Kakati n'ebikola by'empindi obikazizza obyanise obisekudde ensaano eyevaamu gye tuyita eggobe. Oyize okitegedde ofunyeemu. Kakati eyo tugikozesa osobola okumamirira mu binyeebwa, osobola okumamirira wonna ne mu nnyama baliiramu eggobe. Kakati eyo eggobe ate basobola n'okuzifumba n'ofumba enva nga zo mpindi zokka nga ggobe erikoleddwa mu bikola by'empindi byokka. Ate waliwo n'ababirya ebikoola ebyo eby'empindi ng'oli yabiseebeekedde ku mmere ye n'abiriira awo ng'ali enva endiirwa. Kakati singa ofumba amazzi n'okabugumya bulungi n'oteekamu ensaano y'eggobe awo tukyusa erinnya ogwo gwe tuyita omugobe. Kakati ate ebikola by'empindi byo tubiyita nabakka. Obadde obimanyi? Tubiyita nabakka. Kakati nno eggobe yawukana ne gobe. Abamu kigambo kino temukyawula ate mukikozesa ntera okuwulira nga abantu bakikozesa nti embwa ziri mu ggobe. Embwa teziri mu ggobe. Empandiika yemu naye enjatula eyawukana y'ebigambo bino. Simanyi oba amasaza agamu tegabyawula naye nga eri ewaffe mu Busiro kasudde masuuliyita mutuba gumu twabyawulanga. Embwa ziri mu ggobe. Eggobe oba oyogera ku nva zino ez'empindi zensomesezzaako olwaleero. Embwa okubeera mu ggobe kyekiseera nga embwa zirunduze enkazi ennume. Embwa ennume zigoba enkazi ku kyalo zitambulira wamu ziti mu ggana lyazo. Kakati
embeera yebaawo gye tuyita eggobe timbwa ziri mu ggobe abagenda mu mpaka batumidde engule ya Simba akaddeko naatera okutandika 2023 abagenda mu ntanda ya Buganda abanyumira olulimi Oluganda mwena gye muli mbatumidde naye pozi n'ekirala ky'essaagala nve wano nga soogeddeeko eggobe oyitegedde eryembwa kati waliwo kye tuyita ekinnyika ggobe olw'okuba nti empindi zino nkulaze enteekateeka yaazo nva zosobola okwekuumisa naawe mu nnyumba yo nga nsaano ogisibye bulungi oba mutwalo enkuba bw'eba etonnya kati ensangi zino mwenjogerera bino enkuba eri mu kutonnya etonnya nnyo enkuba etonnya nnyo guno omwezi guno ogwa muzigo ate omwaka guno 2022 enkuba tutataganyiza nnyo kakati abantu tebatufuluma mu mayu babira mu nju zaabwe kakati olw'okuba nti enkuba etonnya ebalemesezza okufuluma omuntu asobola okuyiiya n'afuna enva ziri ez'eggobe ziyaterekedda ensaana eri n'alya n'abaawo annyika bunnyisi mu mazzi n'alya n'atambuza obulamu kyebava bagamba nti obudde bwakinnyika ggobe kubanga abakyala abo yabanga tasobola kufuluma mu nkuba agenda anoge enva ejjobyo alinoge eri ebweru kati nga wano munda hajjayo ggobe lyeyatereka eri ensaano ng'alinnyika obudde obwo kwe kubutuuma ekinnyika ggobe bannange singa gw'osasulira abakola nze wandisasudde kimazima ddala okuba nti nsomesa Obuganda ebintu eby'ensonga bwe biti ebintu nga bino TV ze mulaba tezibawa bintu bino nkukakasa TV kijolaba wano nga yandibadde yeekuwa ebintu bino kati nzira mwina ze musonzeeko nti eno tebabimanyi oba kale babimanyi lwaki tebabibawa binaani abibasomesa radio ze muwuliriza siringa aziyeekera naye nange kinnuma nti tulinayo TV ze tulowooza okuba nti zituwa ebintu bino naye tezibibawa radio ze tulowooza okuba nti zibawa ebintu bino aye ne zigaana okubibawa kakati byonna mubisanga wano ku Olulasanga Online TV nze omwanjuzi era omutambudde ne muganda wange Josh K ku kamera wali nnyo The Brains yasinga atera n'atematema ekifaananyi kino n'akikutuusaako mu mutindo gwakyo nga kinyirira wamma naawe n'ogamba nti kino kiringa kye baasiiza omuzigo Sebakina Jjenje ndino saabi n'obuuza nti omuzigo ligusanga mu ttaka mwebale nnyo mwebalire ddala sigadde nze musisibo Sajjofre Munnabusiro Nkonge ya Muvule Nantagwira kye yakimu kiwoowoolo munyo gwavu atalina mazitalya ndisava kubanga ni mwana wabambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda mbasaba muwagire nnyo kitabo kino mukigule emitwalo 10 ayita ku lukomolo olutambulaawo na kino kino wekiri kiri kyensoso okulaga kiyitibwa Olulasanga eyo dictionary ya lulimi Luganda dictionary omanye ebigambo by'Oluganda n'amakulu gaabyo bajja kugeya bakugamba ekigambo nga tokimanyi kakati kansiibulire wano nsiibudde Ssaabasajja Kabaka awangaale